among many other places, Tanzania. And I asked President Samia, please be a little bit more gentle with your opposition. It's not nice what is happening to some of the opposition figures here. We say to President Museveni, please rein in your son. I think Bobby Wine is here, who is the leader of the opposition. Are you here, Bobby, or they killed you before you come here? He's here, yeah. Please talk to him to hear what harassment those guys are subjected to. Why? They are citizens of your country. They are not your enemy. And if the people I don't know if Bobby Wine will be a good president or not. I don't know. But if the people of Uganda liked him, and so be it. Okay, what's the big deal? We really need to look at ourselves first. We are very quick to complain about imperialism and colonialism and the other guys and what you're doing for us and what you. Okay, all that's fine. But please look into a mirror and say, is that nice? What you see, guys, is not nice. I'm telling you. So please, we need to get our act together and we need to move forward. I'm sorry, it is not a nice statement, but it's the truth. And you guys need to hear the truth. Thank you. Naye gwe Mo Ibrahim omumanyi bulungi. Bwe mbagamba nti tunaatera okutuuka mpunyirwa ng'evvumba abasinga mu biita bya kubalaata mbeera si balaata. Njagala otegeere ku mugagga ono gwe bayita Mo Ibrahim akkiririza mu His Excellency Bobi Wine nti asobola okuvaamu obukulembeze obulungi era obugasa abantu. Njogera ku musajja eyarankingibwa ng'omugagga ow'olukaaga 92 mu nsi yonna. He is a Sudanese British billionaire, sente zimuyita ban'obwana bwazo kyazituma kye zikola. Omusajja gwe njogerako ye nannyini telecommunication companies ennyingi omwali ne sooteere y'ensi yonna. Njogera ku musajja eyateekawo obukadde bwa $5 eri abakulembeze ba Africa abakulembedde obulungi abantu era ne bakkiriza okuwaayo obukulembeze mirembe ng'ayita mu kibiina kye kye yatandikawo kye bayita Mo Ibrahim Foundation. Musajja mutakabanyi wa ddembe lya buntu. Musajja alafuubanira obukulembeze obulungi mu Africa. Era musajja yateekawo obukadde bwa $5 eri buli mukulembeze wa Africa akkiriza okuwaayo obuyinza mu mirembe. Kakati nno bwe mbagamba nti tunaatera okutuuka mpunyirwa ng'evvumbe temuwakana. Mutunuulire abasajja abakkiriza mu His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu. Kyagulanyi Robert Ssentamu akkiririzibwamu abakulembeze okwetooloola ensi. Akkiririzibwamu abantu ab'ensonga okwetooloola ensi. Akkiririzibwamu abagagga okwetooloola ensi. Waliwo abatera okukozesa ebigambo mbu obuyinza tosobola kubufuna ng'osiiba ku nnyonyi. Baganda bange ne bannyinaze ground twagitereeza ddera obuyinza tubulina. Kubanga obuyinza ku ground kitegeeza bantu. Abantu abanyigirizibwa abakooye. Abantu abakusa obukulembeze bw'omu mpembe Yoweri Kaguta Museveni actually si bukulembeze. Obufuzi obw'omu mpembe Yoweri Kaguta Museveni era nga baagala kubuzza bakooye. Naye waliwo connections okwetooloola amawanga ze tukutte mu ttaano mu ntambula za His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu. His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu oyo gwe balangira mbusimanya tava ku nnyonyi tavaawa mu Uganda. Obuyinza tubulina ne twetaaga bisumuluzo ebiggula obuyinza. Abaali ebisumuluzo ebiggula obuyinza kye ki? Kwe kukkiririzibwamu ensi ez'enjawulo. Kwe kukkiririzibwamu abagagga ab'enjawulo. Ensonga lwaki Yoweri Kaguta Museveni bwe yakwata obuyinza abagagga b'e Uganda yasooka kubatta omwali Edward Mugalwa ate abaamuyamba okutuuka. Omwali omugagga Ssemwezi n'abalala abatono abaasigalawo balina kubeera wansi wa biwaawa bye.
Era kizibu nnyo omugagga e Uganda nga mugagga nga taliimu bamuli mabega y'ensonga lwaki abasinga bwe bafa ogenda okulaba emmaali yaabwe etandise okudobonkana. Gundi yali abanja kino tewabaawo yali ababanja naye abeeyita bannannyini nsi abagagga b'ensi bannannyini maali batandika okubyezza. Kakati obugagga mu struggle oba ssente mu struggle kintu kikulu nnyo. Yensonga lwaki abagagga Museveni basobola okutuusaako engalo ze bonna yabajjawo. Yensonga lwaki abagagga b'e Uganda oba bemuyitanga abagagga b'e Uganda tebaagala kutwesembereza. Kakati tuyina abagagga aboogera ensi neewulira abagamba nti yo gavumenti tesulako, abagamba nti e Uganda tukooye obukulembeze obubi ekikolebwa kikolebwe. Nga bwe nabagamba mmwe abasinga mulowooza nti emmundu yeefuga ensi, ssente yeefuga ensi kubanga emmundu egulwa ssente n'akwata emmundu asasulwa ssente. Mwe mubaleke balowooze nti balina obuyinza olw'okuba balina emmundu naye connections ezigaba obuyinza tuzirina. Era mwenna mbakubiriza nga bwe tuli mu kaseera k'okulamaga nga tujjukira abajulize Namugongo. Abantu batambula okuva mu bitundu eby'enjawulo nga beebonereza batambuza bigere. Kakati leero ziri ennaku z'omwezi 3. Leero ziri ennaku z'omwezi 3. Gw'olowooza nti ekibinja ekigenda okutuuka olwaleero oba ekyatuuse eggulo singa kyazembeya nga batuuse ku round about ennaalya okwambuka awo kyali wajjala Namugongo baali badde balamaze. Akaseera kano tutambudde olugendo luwanvu nnyo, tuyise maggwa mangi nnyo, tulinnye mu muliro mungi nnyo, naye tunaatera okutuuka mpunyirwange evvumbi. Bannayuganda, mweteekereteekere ekitangaala ekipya, mweteekereteekere obukulembeze obupya, kubanga byonna ebigaba obukulembeze, byonna ebikola obuyinza tubirina. Tunulira omusajja akkiririza mu His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu. Omanyi kye kitegeeza okubeera omugagga ow'olukaaga 92 si mu nsi mwova wabula okwetooloola ensi yonna. Omanyi kye kitegeeza omugagga bw'atyo ng'omulina mu 5 kyokka nga si mugagga bugagga naye nga n'ebyobukulembeze n'embeera z'abantu azifaako nnyo era zimukwatako nnyo. Alafuubanira omuntu wa wansi okulaba nga akulemberwa bulungi, omuntu wa wansi okulaba nga alina ebyenjigiriza ebirungi, omuntu wa wansi okulaba nga alina weeyegeka oluba, omuntu wa wansi okulaba nga alina ekyokulya, omuntu wa wansi okulaba nga agenda mu ddwaliro n'asangayo eddagala. Ye mugagga gwe njogerako, tumulina ku boodi atukkiririzaamu. Omusajja watuukira okukwata obukadde bwa $5 naga buli mukulembeze wa Africa anawaayo obuyinza mu mirembe akakasiimo nkakuwadde. Tumulina kitegeeza takoma bukomi ku kyakusiima bawaddeyo obuyinza mu mirembe bagende nga balinamu ejjambo oba okubaagazisa okulekulira, naye n'abaagala okujja atera okubeera emabega waabwe. Nja kudda mbabuulire ensi zaayambyeko okufuna enkyukakyuka. Omanyi nti yeffe tuddako awo mulayini abagenda okuyambibwako okufuna enkyukakyuka. Nze yeekolera itongo mbategeeza tukitwale ntulinga abasiraamu abali mu mwezi omutukuvu ogwa Ramadhan. Mu mwezi omutukuvu ogwa Ramadhan ojja kwesanga nga akaseera nga wabulayo essaawa emu musiibulukuke enjala weesingira okuluma, naye nga tuvudde eno kuva lwe twaliridde ddaako essaawa ezo ze tuba tuyiseemu, essaawa eno ebeera ntono nnyo okugumiikiriza, kubanga ne bw'oli emmere ku ssaawa 12 naye nga mulina kusiibulukukeemu, ssaawa 12 we zituuka ate wejjusa nnyo n'ogasinga namazeeko. Nakko olugendo luno tulutambudde lubadde lw'amaggo, lubadde lwa muliro, naye mwenna mugenda kusanyuka mugambe lyerina essanyu lye tufunye. Ntera nnyo bbawa ekyokulabirako ky'omukyala alumwa ebisanga agenda kuzaala omwana. Obulumi wadde nga bubeera bungi, naye omwana gy'akoma okumwenya, gy'akoma okwerabira ebisa ebyamuluma ng'amuzaala. Nabwe kityo eggwanga lyaffe lino Uganda lituwadde obulumi bungi wakati mu kulinunula, naye obulumi bwe tufunye Mukama agenda kubuwaanyisaamu essanyu eringi nnyo. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tumukwatenga akalira, tumukwatenga ttadde oba mu kibuyaga bw'atuzikirako tugenda kusigala mu nzikiza lubeerera.
yenze yeekolera Litongwa. Njagala nnyo okwebaza mikwano gyange ab'enjawulo, ekibiina kyange, abakulembeze, Hightower, Meya Sam Mathias Walukaga, Tamale n'omukyala, namwenna abasobodde okuwerekerako jjajja wange eyankuza Adija Nakayiza ekiziiko Butambala, omwagalwa w'abangi, omukyala kwe nayigira ebingi, omukyala yansomesa Oluganda olubawoomera ennyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Jjajja wange saasobodde kumuziikako ng'era abangi abafudde ewaffe n'e Bukojja, bangi abafudde ne so abaziikako n'ono yeegasse Kristi. Era abantu benjagala be saasobodde kuziikako, naye oba osanga nange gwe mutango gwe nasasula mu kununula ensi yange nja kigumira, naye essanyu lyaye tulifuna tumaze okugguka. Mbaagala nnyo, sibe bulungi.